Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Olunaku lwero nze nammwe abakyala naddala ggwe alina ekizibu ky'okubeera ng'osiibwa wansi mu bukyala bwo, ekirala ng'olina akaswako akatali kalungi, beera ng'otunulira ku ddagala lino ligenda kuba likuyambako. Obeere ng'ogobayo akaswako akabi, ekirala n'amazzi ago gabeera gakuvaamu agatali malungi gagenda kuba galekeraawo okubeera nga gakuvaamu. Beera ng'otunuulira eddagala lino ligenda kuba likuyambako. Nkusaba ofune obusigo bw'akawuukiwuuki. Akawuukiwuuki ke tuyita akasekera, kati funa obusigo bw'akasekera. Obusigo bwonna oba ofunye kawuukiwuuki ka maggwa oba ofunye katalina maggwa, bugenda kuyamba bulungi nnyo ku kizibu ekyo. Okola otya? Funa obusigo nga bwengedde bulungi. Akawuukiwuuki ako oba ke tuyita akasekera kaba n'obusigo. Buba nga bukyali buto bubeera bwa green, bubeera bwengedde bukyusa kkala era nga bw'ojja okubulaba. Beera ng'ofuna nga buwerako, buleete ewaka bulungi. Teeka otuzzi mu kabaketi oba mu kikopo, teekamu obusigo obwo bunyigirenyigiremu. Bunyigirenyigire mu mazzi ago, otuzzi teekamu tutono ng'obusigo buwerako. Beera ng'onyigaanyiga, bw'omala obbunyigaanyiga bisengejje bulungi. Bw'omala obbisengejja beera ng'otawaaza otuzzi otwo mw'oyengedde obusigo bwa kawuukiwuuki, gatawaaze ng'ogayingiza munda. Ekizibu ekyo ky'olina kigenda kuba nga kikuvaako kusiibwa, okuvaamu akaswa akatali kalungi, amazzi agakutuuse, amazzi agawunya obubi, byonna bijja kuba bikuvaako bulungi. Kikulu nnyo okozesa eddagala lino ng'ekizibu ekyo wakakifuna. Obusigo bwa kawuukiwuuki bulungi nnyo mu kugoba ebizibu ebyo ebitera obbasumbuwa mu abakyala, abaana abawala. Kozesa ku ddagala lijja kuba likuyambako. Beera ng'otawaaza ng'otuzzi otuyingiza munda. Ekirala, olunaku osobola okutawaaza emirundi gyonna gy'osobodde. Eddagala eryo njagadde mbeere nga ndibabuulira ligenda kuba libawonya bulungi nnyo. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.